Ka love story ketwolekera kalina ebintu bibiri. Kalina omuhabbati, kalina mu comedy. Bw'obanga tofunangako mukisa kuwangaalirako mu bitundu bya byalo, then this is your story. Ate bw'obanga oyagala okwejjukiza obulamu obwo obw'ekyalo, then this is your story. Kagenda kubeera mu butundu nga 8 ku 10. Nsaba okkirize twanirize sister nga tukatandika mu butongole. Natandika otegeera nali wa anti wange muno mu Kampala omuvaamu ko katono. Ebiseera ebyo nali nzijika nali sinatandika kusoma. Nali ntambuza mata edda wali tewannakulaakula saidi z'ekira eyo Namugongo. Nga nkola gatambuza mata nzijukire waka waliwo ente enzungu. Ng'abaana basoma abalala naye nze naliwo atasoma. Nzijukira bulungi senga yankubanga emiggo nga gyaki nzibye emmere lwansonga nali sikkuta bambi. Mbijjukira. Nenzijukira lumu taata yajja okundabako. Yansanga embeera si nnungi nga sinnatandika na kusoma. Yali ayagala okuntwala ne bamugamba nsoma biki. Kati olwo ne bantandisa okusoma naye nali mugezi nti nabakulembera byonna mbijjukira. Maybe ndowooza n'ekyava okukulembera wala saasoma bino nasale middle natandikira mu P1 nti oba sijjukira bulungi nti we naviira ewaka oba maama yali atusomesezaamu kuba maama waffe yali musomesa, so twagendanga okusoma twatandikanga mangu osoma kuba nti twagendanga naye. Kati ebyo sibijjukira naye wenzijukira bulungi nga ndi wa anti wange ndi natandikira mu P1 taamu eyo, then nensomayo ne taamu endala ey'okubiri etuyisa bwe twawummula, then ne balyoka bankomyawo mu kyali ewaffe. Kira bulungi taxi we yatuteeka senga nasala nagende ewa jjajja. Kati taxi we yayimirira twasangawo brother waffe mwana wa taata nga maama wange si yamuzaala. Nanteeka kagaali najjanga akuba enduulu wulululu nakomyewo. Banange ewaka baasanyuka. Nina abaana be nasanga ewaka naye sijjukira nti nabalekawo. Muto wange anzirako sijjukira nti namulekawo kuba mami yanzizaako mangu. Yafuna olubuto lwa muto wange nga ndi wa myezi 3. Saayonka okitegeera. Kati abo simujjukira nti namulabako mu buto. Then nasangawo n'omwana omulala omulenzi naye saamulekaawo, nabasangawo busanzaawo. Ewaka ne basanyuka nti tatange yali anjagala nnyo ne maama yali anjagala kuba tata yawasa maama. Tata yalinayo abaana abalala 2 ne maama wange yalinayo abaana be yajja nabo. Kati ye tata bali abaana bamaama baabwe yali teyabawasa era be bakulu baffe bonna brother baffe 2 abaganda baffe kuba omumuwala omumulenzi first born wa tata muwala, then abaddako balongo naye nga maama waabwe tebaabawasa. Maama wa sister waffe omukulu ne maama w'abana abalongo naye mulala. Okitegeera. Then awo taata we ndowooza yatuuka nga asetolinza okuwasa n'alyoka awasa maama era naye yamusanga azaddeko abaana 2 era nga nabo baawula bataata. Nenkomawo ewaka ne bansanyukira. Kati ewaka awo era nabeerawo katono. Maama wange omuto omulala ate najja nannona. Ningenda otandika obeera eyo gye nakulira ewa maama. Ndi kati nkoze mbitegeera nembeera eyo wa maama wange omuto ne banteeka ku ssomero. Bantandisa mu P1 wadde nali ngisomyeko nagisomako taamu emu, then ne bantwala mu P2 kuba nali mugezi. Nensoma P2 then P3 ne tunoba ne maama oyo omuto. Twanobanga ffe bifasozi twanobanga nga nze anti ndi mwana wa ku Mugugu.
kati awo nasanga maama oyo omuto mwaga amaka nga yazaalamu omwana omu Isaac ne twakula naye omuzijukira omwana oyo yali wandwadde nnyo okuva buto nga mulwadde nga tava ku bitanda kati baakizuula luvannyuma nti bambi yali sickle naye taata oli yali mukambwe amaka maama ge yali yafumbirwamu omwo Mr. Sozi gali amaka ge galiko amaka ekitundu ekyo kwaliko amaka bambi amalungi go gaaliyo banange ennyumba y'ewaka ng'erimu ebisenge nga 8 banaye ennyumba nnene ng'emiryango baagiteekako amadaala giri waggulu eri weegiti ova ku nnyumba ng'eri mukyalo eriko ne galagi banaye waka nga wanene nga walabika bulungi banaye ng'olujja lwonna lwajjula ebimuli maama yali alongoosa awaka nzijula twagendanga ku ssomero nga ffe abalima ewaka essomero lyali kumpi nga tumala kulima ne mwoza ebintu ne mwera olujja then ne mugenda ku ssomero twanobanga nze nali ntuuse mu P3 mami n'anoba oyo ne tudda nadda ewaabwe nange nenzera ewaffe nensoma P3 ewaffe we nadda ewaffe kati ate nze ne bantwala ewa jjajja omusajja nensoma ewaffe nembeera ewaffe nensomako taamu 1 ne taamu 2 kkiriza ntuuse okwebaza kwange eri mama Aisha Najemba owa Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls ng'ono mwesige mu nsonga zonna ezikwatagana n'ebibajje ngamba furniture ng'ogyeko keesi z'abafu ebibajje by'omulembe byasobola okutambuliza paka w'obyagala n'osasula ku kibanja mpola njagala kutegeeza nti obuweereza ajja bukuwa ate obeere mu matifu njagala okwebaza Masses Quality Buildings abasangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'ekyebando nga wakava ku Shell petrol station wansi w'ekizimbe okuli Epic Motel awo ojja kubanga olaba Masses Quality Buildings eby'omu kisenge ebikola obuliri okugenda mu carpets mosquito nets ojja kubanga obatuuseko bakuwe ebyakabi manyi nti ojja kubyagala so nga te Dembelio Properties and Associates tukutegeza ku estate yaffe eri Emityana 5 ku 10 nga ya chapa ku $6,000,000 nchiddemu 5 ku 10 ya chapa $6,000,000 Emityana estate yokubiri ebulamu jeza era ku Emityana kilomita 2 z'okuva ku Chorus okutuuka ku estate amazzi amasanyalaze biliawo ku $1,13,000 nga chapa ku screen enamba za Dembelio Properties and Associates ojja kuba butereevu yogerezganya ne Madam Nancha Beatrice muguse ensonga ekirooto ky'omwaka 2025 mukama akiguse ng'otandika kati story ekyeyongerayo kati twali tukyali mu taamu tujajja musajja n'afa mu P3 jajja musajja waafa kati bantwala mbeere nyisuze jjajja Namwandu kumpi era nga kumpi ngenda nembeere wajajja mukyala nembeere eyo nensoma P3 neggwako time y'okwabya olumba awo olwajjajja mwami kati ono senga gye naliko mu buto nantwala mu holiday eya taamu 3 yonna nantwala Mr. Sozi nze nina enkovu wano ku mimwa Mr. Sozi nze nali mulalu nga ndi mulalu ebbali eri naye ng'ewaka Mr. Sozi ndi musirise Mr. Sozi nze nali nninnya emiti ng'emiti egirema abalenzi bayitanze banange nali nnya emiti ku nsi ya Katonda kuno nina enkovu kati enewasenga wange eno saidi z'ekira eno gye nali ku kkubo kwaliko omuti gwa ffene enjala yali ennuma gwali ku kkubo ng'ekkubo liyisa emmotoka kuba bali ku kkubo Mr. Sozi nakwata waggulu ku kifene eno wansi nga nkutte ku kifene mbu neewalula ekifene ekyawaggulu kyakutuka n'ekyawansi kinninyeeko nekikutuka mpaka ku ttaka nagwa bifene byangwira Mr. Sozi nawunga ndowooza nakubawo mannyo gano oba neeruma mukama yanyamba saakuba mutwe kumulandira nawunga nga sikyabitegeera omutwe gwannuma nensituka nenyingira mu nju neneebaka nenvaayo kyokano nga teryanfaako ekiwulira Mr. Sozi siryerabira olunaku lumu twali tugenda mu nnimiro era eyewa anti wange bali balimira eyo najjeera
kati twali tugenda mu nnimiro kati ne tulinnya ka pick-up maama neba ne Mr. Suzi Katonda alina ebintu bya zantaasa oba nali kuki omanyi ku ka pick-up nali ngenze kugwayo nga bankwata magulu ng'omutwe gwe gusoose ng'emmotoka etambula omanyi bino b'otuula nga totudde munda mu ka pick-up nga bino bye tutuula kuno waggulu oba obutegera pick-up terina butayimbwa ne mugituula waneeno waggulu nga togitudde munda mu pick-up bwe nali bannange nali ngenze nga ntutte omutwe bwenti baabaka magulu ne bansikambula okunziza nga pick-up etambula buli wenzijukira incident ezo ezize zimbaako mu bulamu neebaza Katonda nenzijukira nene eyaffe nenava ku muti waggulu namalawo ndowooza ennaku ntono ne bankomyawo mu kyalo ewaffe nga sikyalya maama agenda okundaba okumbuuza kiki ne mugamba nagwa agenda okumbikola bw'ati nga omumwa guvunze munda bambi nanzijanjaba nanyiga kiwala kye kati bwe natereera ate ne banzizaayo era ewa oli maama waffe maama wange omuto gye nali eyo ate olwo yali azzeeyo mu bufumbo twabeerayo ebbanga ttono era ne tuddamu ne tunoba twanobanga twasombanga ebintu nga taata tamanyi ewaka oli omusajja yali mukambwe tusomba kimu olunaku lwe mugamba nti kati mugenze muyiteeyo munsikeeyo ne bannange n'okuwasa okumpi si kirungi nze mbabuulira omukazi bwe kaseera tava mu makubo okuwasa okumpi kuna tekinyuma omukazi n'omuteeka wala ng'okunoba agenda kupulaaningira ebbanga watuukira okunoba nga yabivaako mwisootinga dda naye wano okuwasa okumpi kuba nze maama we babazaala ewaabwe obuuka ebyalo bibiri kate ffe twali mu kyalo bo nga babazaala mu ttawuni okiwulira ng'obuuka ebyalo bibiri ttawuni eddako gye bazaala bamaama nange twanobanga bwe tuddayo kati ku luno olunoba maama lwe yanobako nali nvuddeyo ku luno maama yanobesa magezi maama yatuula n'azaala ne mwana owookubiri mwana n'akula myaka 3 myaka 4 myaka 5 mwana oyo n'afa banaye mujjukira Mr. Suzi oli omwana yali mulenzi nga kirungi bannange Joshua yali mulungi nzijukira bwe yampitanga baaba batwaberanga mu nnimiro nga maama ngamba ddayo ofumbira obuugi omwana akitegeera banaye nkijjukira n'ova ku ssomero ne kijja baabateeba emmere gye twafumbye nga nakikuzange gamba ndi baabawo teri kumpi talinnya baaba naye yalwala yatandika mukono gunnuma maama n'amunogerawo ebidagala n'amusiimuula ku mukono nali ewa maama nga bwe kika kya ddagala nkimanyi teyali musawo nti anoga ddagala kuliguza bantu nga lirye kuba naye yali mulwadde nga kale muntu wakulwala naye yalina sickle cells naye yali muntu nga buli kaseera kulwala eva nga aba mulwadde kati nga buli kikakya ddagala nkimanyi kati omwana oyo yalwala mpola bw'atyo olunaku lwe yafa twali tumanye ateredde yagamba maama akawungeeza amutwaleko omanyi ebyomukyalo twakulanga nga buli mwana alina ennimiro ye w'osimba kasooli n'osimba obujanjaalo n'osimbawo olusuku lwoye baatuwanga ennimiro ffenna nga newoba muto n'ennimiro yo kati yagamba maama akawungeeza amutwaleko mu bitooke bye maama n'amutwala n'amukuba ku mugongo atuuka mu mugongo amuteeka wansi amugamba maama nziza ku mugongo maama amuzza ku mugongo maama amusimira ebinnya by'ebitooke ng'amukwasa ensukusa nga mugamba yiiye ensukusa gisuulemu mu kinnya ng'ali ku mugongo ng'era agisuulamu nga tumanya ateredde kwolwo yalya n'emmere maama ekiro omwana yatabuka atolooza yakeesa enkuba yali etonnya banange enkuba yali etonnya
ne bagezaako omutwala mu ddwaliro bapapaleemu bamutwala ew'obulenzi wa ewaka waliwo piki neesooka negaana okwaka ne bakuma piki bannange enkuba ng'etonnya nnyo omwana ng'asigaddeko kikema ng'akema bukemi tebaatuusa mu ddwaliro babanga basimbula enkuba neyeeyongera ne bakomawo baba bagenda enkuba neeyongera ne bakomawo maama natandika okukaaba nampita nangamba jangu negenda netuula maama nangamba nkubuulire situla ku mugandawo gwe gwabadde asinga okwagala wano musituleko akasembayo ali sibitegeera nnyo nti oba anaagenda kufa nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuziina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872199 munnange nga sisobola musitula like okumusitulirako wano mu mikono mama yamunkwasa ng'omwana yeegolodde ng'omwana azitowa banange nga azitowa nga sikeekalike nasitulanga kuba kaali kalenzi katidi nga kaakula kiwala ng'era abasinga abatakamanyi nti kalenzi nga balowooza mwana muwala nga oli omwana yakula kiwala nga kalungi nga sikeekalike nasitulanga nga sikyasobola musitulira mikono n'akutuka before nga tannakutuka waliwo incident eyabaawo Mr. Sozi wali ewaka enzigi zonna zaali za kyuma taata nze nakula nkiraba ewaka nti taata ye muntu eyasembangayo okwebaka nga muyinza obeera mu ddiiro naye nga amala balinda mwena ne mugenda mu bisenge n'akyekinga enzigi zonna nti nsibe kati nange nakiyiga nti nfuba nnyo omwami naye kimuteekamu nze mulimu lwayingira obuliri nga takyekinze ku luggi ndaba kiri weird kuba nze nalabanga taata ndi teyeebakanga nga tamaze kukyekinga nzigi zonna kati taata yakyekinga enzigi zonna nga nsibe tugenda okera ku makya ng'oluggi olumu olufeesinze ku ffumbiro nga luggule bwe ruti kale nalowooza ku mwana yakedde okujja okugula oluggi nga ffenna tewali n'agamba luno oluggi nasuze enduggadde ani yaggudde oluggi luno nga si babbi byonna nga bwebiri ono brother wange amala okufa Joshua wayita wiiki ku kkubo twalinako omuti nga gwa mukokoowe nga twalimanga ewaka kuba olujja nti lunene ng'ennyumba eri wansi bweti kati nga olujja luli waggulu ku mayinja bwe luti ngo waneeno oba okkirira ku nju oba okkirira bukiizi bw'oba ova ku nju ng'oba oyambuka kati ng'olujja tujjudde pasikaramu lwonna ebimuli kati nga kuliko okukkuba omuti ogwo omunene gwa mukookoowe nga tebagutema nga bagamba mbu simanyi gulimu mpewo zaabwe kati olunaku lwali lwa Sande ng'ensi eteredde bweti zaali ssaawa nga 12 nga teri wadde omuti ogwenyeenya buli muntu eyayitawo yatunula Mr. Sozi omuti nga gwenyeenya oli omusajja taata gwenkunyumizaako nga tatema miti nga tulina emiti emiyitirivu naloka gamba ogwo gwa jjajja gundi ye yagusimba ogwo taata wange yafa agusimbye nga gyonna emiti weegiri banange ng'ewaka wajjudde emiti ffenne banange ng'emiti mingi Mr. Sozi ng'omuti guli gwenyeenya ng'emirala gyonna tekuli muti na gumu wadde ogwenyeenyaako akatiditidi bwe kati bwe gwamala okwenyeenya ettabi ne limenyeka
maama ng'atandika okulwala. Maama yalinanga omuze bw'alwala adda mu kisenge ky'abaana eno ekyaffe nga jjajja ng'atugamba tata mwene mumugamba nti nalwadde nga twamumanyiira alwala. Kati kwolwo yalwala ndowooza yali yakiwulira nti agenda kufa, naye maama yali amaze okulokoka. Nampita naŋŋamba genda oyite mukyala gundi ajja nsabireko. Nengenda ne muyita najja n'amusabira. Kati ye taata yali tamanyi nti mukazi we mulwadde, kale ng'amanyi buno obulwadde bwa bulijjo. Maama yatuuka n'agamba munoonye piki nzire ewaffe. Piki zaabula, omuvubuka yali avuga piki y'ewaka ng'atugamba nagigabye. Munnange taata akomawo mu nnimiro kuba yalimanga ku makya nalw'eggulu. Maama ng'olwo avuddeyo mu kisenge tumuzizza mu ddiiro ng'awuuna buwuunyi, kiikyo kinyambuka kiikino bikoze bitya obulwadde nga butusobedde. Nengenda nempitawo waliwawo senga najja n'agamba gano mayembe. Naddayo kati n'agamba naye ndise enfumba kasooke malirizo fumba. Awo taata we yajjira. Taata n'agenda mu galaji waliyo keesi, nga keesi nkadde zino keesi zennyini zino ez'ebyuma naye nga nkadde. N'agireeta, mwalimu eggumba ly'embizzi n'alinyookeza. Amayembe ne gatandika okwogera. Gundi ye yatuleeta twakatta abantu bwe bati. Yaleeta eggumba eryo yamenyako n'ateekako n'akabaani. Ebintu amayembe ne bitandika okwogera. Baatusindika naye ffe twali tetuzze kutta mwana, baali batusindise kutta musajja, naye kakaziko kano ke kaakutaasa tekaba kuba nti kaali kalokole kaalokoka. Senga gwe musajja gwe twakutta dda, iffe tetwali tetugiridde kutta mwana. Banaye ebintu byayogera Mr. Sozi byamenyaamenya abantu be baakatta ku kyalo. Baalinanga omuzaabo nga we batta tebaziika, kyokka eyo famire nga bayita bamaama bajjajja nga tugirinako oluganda eyo famire. Banaye bamenyaamenya abantu be baali basse ku kyalo. Awo ku mwana we waka we yafiira ekyalo ne kitabuka, ekyalo kyatabuka. Awe baabamanyira kuba byayogera abantu bonna baabimanya, miitingi ne zituula. Maama teyafa, byawozanga mutuwe ssente tugende. Byanyuma gundi twamutta ali mu kulima, tuli mu kalimisa gundi naye kagundi kanafu bannaye kaliyo tukakuba emiggo banna. Ebintu byayogeranga abamu be battanga baabatwalanga simanyi eyo mu lukoola. Eyo mu lukoola eyo mubali eyo bali mu kulima, bali eyo tuli mu kubalimisa. Naye kagundi kanafu mane bane Mr. Sozi amajini amayembe galina olugambo. Byayogera ne gye baabijja. Oyo brother nge yabali akafa ewaka twalinawo ente. Twali tuva kusumulula y'ente olw'eggulu saaza alinga 12 kitundu z'omukyalo nno buba bukutte ez'ebiseera ebyo. Twasanga emmunyenye ng'eyaka ku malaalo. Mr. Sozi zino ettala za sitima ozimanyi ezo ze baapikanga obupisi nga bweyaka nga ne layiti eri ku malaalo gwagwo omwana nga bweto layiti bwe yali eyaka. Twadduka n'ente zeekanga kuba we twayitanga ku malaalo, amalaalo gaatulinga mmanju obeere ne waka n'olengera ku malaalo wali. Banage ennente zaatya ne zidduka. Naye ne byogera mutulimu temwalaba ekitangaala twali ffe simanyi byayogera. Eddagala twali simanyi twamutaddeko eddagala aleme kwoge, baamutaddeko eddagala baalitadde wano weewati ne weewati. Bane ebintu byayogera. Awo ekyalo kye kitegeera ne batutuuza zi miitingi. Eyo famire ne bagigoba ku kitundu. Oyo omusajja ne taata we abaali baguza amayembe ne babagoba ku kitundu. Baaleeta abasawo okukwata amayembe kumpi emyezi oba ng'emeka ng'ekitundu ffenna tubamukutya. Mr. Sozi amayembe gaakubanga abantu kibooko. Bannange amayembe gaakubanga abantu kibooko. Twabanga mu nju
saawa 12 n'owulira amayinja agagwa ku mabaati bane nga tuli ku bunkenke ng'awulira amayinja tu ng'ekyalo tetukyebaka. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati waliwo omusawo Omuganda eyagula ennyumba y'oyo taata w'oyo abaali baleese amayembe mbu ye yeefudde kafulu. Mr. Soza amayembe gaakuba omusajja nga mugenda ne muwulira ng'ennyonyi nga bw'owulira ennyonyi nti ennyonyi eyitawo n'ejja n'eyitawo n'estopingira mu luggya lw'oyo omusajja. Taata woono amayembe baagaleetanga family. Kati amayembe gaayogera mbu go gaasaba mutabani w'oyo omusajja, omusajja n'agaana owaayo mutabani we ne bagatuma go gajje geerondere. Byali bingi bannange, ekyalo ne kisasika ne babagoba ku kitundu ne badda mu ttawuni eno gye bazaala bamaama. Eyo nabyo ne biyita 28. Taata wange ajja okundabako naye nzijukira maama wange yajjako lumu okukyala nga yajja ayina ebinuubule mu feesi nga kabuze kataba muggyemu eriiso ng'azze kuloopa wa baaba we. Mutaata wange yamukubye emiggo, ekyo kyannyingira mu bwongo nno. Naye nkimanya nti taata mukubi. Kati taata ajja okundabako tekuba teyaziika, azze n'okukubagiza musanji we. Bonna we baabasa mu famire emu. Kati nabatumizanga kuba eno gye twasomeranga waliyo abaana abaavanga eri gye banzaala nga bajja basomera eno tewaali wala. Ngamba tumya abagambe siina bizigo kati ngeri gye nnima eno gye mbeere wa mama wange omuto naye ng'ate eri be balina okumpeereza ebitabo, be balina okumpeereza engoye nga wano tulima naye nga ono maama tasobola wadde okungulira olugoye. Tulina bitumya kati nabatumizanga ebitabo tebaabimpa nentuuka nga nsabiriza ebitabo ku ssomero bempulira nga bintamya nentuuka nga ngatta mpapula naye ng'ewaka ndi wa maama omuto nga tulima emmwanyi mpitirivu. Kati n'ekirala maama we engeri ke yalwalanga edda ewaffe eyo nga buli Lwakusatu walingawo abasawo abajjanga twabayitanga ku kisitoowa twayitangawo kisitoowa nga bagaba eddagala ery'obwereere Panadol, Septulini, Aspirini nga lyalinga lya bwereere buli Lwakusatu. Kati Olwokusatu olusooka mwezi n'olusembayo kubaako dokita ajjirako. Kati nga nze buli Lwakusatu sisoma obanga ssaawa 7 nga ntoloka nina okugenda okupiikinga okunonera maama eddagala nga teriggwa waka naye nga nekakutanda n'olwala ssenyiga nga musoma nga si holiday nga wadde empeke tebajja gikuwa nga maama agamba mumudda kusabiriza baana ono n'aluma kannamungodi naawe n'akuwa n'olumako mbu kyova olaba ssenyiga abaluma mbolwo ng'atuyigiriza tuleme kusabiriza nga tasolako wadde empeke naye nga gw'olinona ku ddwaliro naye yali muyombi mujjukira ng'alangira anange omukyalo oyo yali alangira. Taata we yajjwa okundaba oyo taata gwe twali tubeera naye agamba yiwa taata we ebitabo alabe bw'osoma. Kale neebuuza mba ebitabo byaki nga baagaana okumpeereza ebitabo nga n'abakyawa nga balinako obusungu bazadde bange abanzaala lyeno mbonaabona tebampa nga ngenda ku ssomero nga neesiiga butto walingawo obubuto buno obw'ebibiri obwakasaketi obwo oba temuguze obwo ne mugulwa buno obw'obwendo ng'olina okukenenula akacupa ka butto ne weesiiga ng'enviiri osala ekikuusi kya ffene kino ekikalabula ekigundi kya ffene nga kyosaniriza enviiri banange neesiiga butto ku nsi ya Katonda kuno.
kati ebyo byonna nembigatta mbumbawo ebitabo byange mbubalabeko nga ne sukulu fees wa lutalo bannange kati ne babinzijako ebitabo lwampaka kati nga balaba nga nina mpapula siyina bitabo ho taata n'ayomba abo maama n'aloka agamba mbono omwana ayonoona twamugulira ebitabo byonna yayuza biyuze biki naye nga yabingulirawa Mr. Sozi twapakasanga ne maama ono ne mupakasa naye nga sente baziwaye time neetuuka oyo okuddayo ku ssomero nga temulina bitabo temulina bizigo naye nga mubadde mupakasiza ye twapakasa esowaani gye nasooka oliirako ey'ebbumba fe abaazeegulira waliyo omukyala eyajjanga ewaffe eyo nga agula gano agatunda aganene agalinga ga yero nga tulina kuba ekibanja kyali kinene nga kumpi kyalo Kiramba ng'ekibanja kinene kati nga tulinako ensiko gye tumanyi nti waliyo ebitunda ebyo ebyemeze ebya yero nga tugenda ne tubironda ne mulonde endebe y'ebyo ebitunda omukyala najja n'abawa 15 ne muzigabana nga tuli babiri kati gana amasowaani g'ebbumba galinga ku 5 ne galinnya 6 ne bana ebintu bikyuka serious esowaani y'ebbumba nga ya 5 ngolwe tutunda ebitunda ne mugenda mu katale ne mwegulirayo ku nika ne mwegulira ne mugulayo ku bugoye 5 3 bakitegeera bwe tulwe twakolanga sente twazinoonyaga taata jja ayombye ebiki omwana ayonoona lelele taata ng'abagamba maama olidde bawummula oyo n'omwana mwetaaga waka akomewo ewaffe kyaleka mwabalemeredde tugenda mugunjula lutalo we lwavaawo Mr. Sozi maama yayomba balabye mmaze omukuza omwana we yawe mbadde mulina omwenyumirizizaamu kati olwage bamwagala bamundekera bano omukazi yayomba nali ntandisa ofuuyirira obubeere 28 oyo nali ntandisa ofuuyirira obubeere Mr. Sozi ogenze kwagala basajja wamwe si wewali abalundi Mr. Sozi nze ngenda kunyonyola ku family bamaama bange karakita zaabwe Mr. Sozi bamaama bange be bantu abasosola mu tribe bannange bali basosola balina engoye bo ze baagamba nti ezo omuganda tasobola kuzambala era ng'oyita mu kkubo ng'olwambadde ne bagamba oyo si muganda teri muganda asobola kwambala lugoye kale eyo langi eyo omuganda tagisobola ate bonna bamaama bonna nga kyekyo ekikula kyabwe bwe balaba omuntu ayeruukiriridde nnyo nga bo balina engeri gye babaabulamu bagamba ogwo omutwe ogulaba ogwo gw'omutwe si gwa baganda naye maama yanvumaga mbu ngenze kwagala basajja ngenze kufumbirwa balundi ngenze kwagala balundi b'egindi agamba ago genda baga kuli mu ngalo ogenze funira mbuto kunzija bana omukazi yanjogerera ebigambo naye ngenda kuzzaako emabega wali mu kunoba we twanoberanga maama yatuuka ebyokunoba n'abivaako ng'abaza nkuzizaayo emabega olunoba olwasembayo lwe twaddayo maama teyaddamu kunoba yatuula entalo zaabangawo ewaka nti baayombanga n'oyo taata yalimu obwenzi musajja omukulu kuba ebiseera ebyo taata yali myaka ndowooza nga 6 7 nkaaga ng'ayingira 8 gwa kiro nga muwulira eggaali egyekubagana pakapakapaka nga bumanya yoyo akomawo egaali mwagiwuliriranga eri kubye waffe waliyo amayinja nga maama aba yataddemu dda gomesi ye kakondo yaba yagitegese dda wali ng'agenda kufuluma taata aba aweta bw'ati nga maama naye afubutukayo emmanju taata alowooze nti ne maama yakadda
mbu maama yakayingira naye kati nowe batekatemba gwe balimu nga taata bamuterekera omummonde gumu ku sowaani banaye bo balirumba omummonde ogwo gumu ku sowaani kati nga ye taata kyeyeekwasa mbu maama yakoma okuzaala ate mbu ye taata akyazaala anoonya balongo sigamba nti taata teyalina baana taata ali mu baana 30 naye mbw anoonya balongo yali akyayagala kitiibwa kya Ssaalongo. Sajja temwewummuza akyaliyo taata bwe yali anoonya kitiibwa kya Ssaalongo. Babeeranga mu katembo oyo nga kyaliwo n'ekyo okumala ebbanga nga eggabo ly'eggaali tuliwulira eri nga lijja likubagana nga maama afuluma yeefuula eyakadda ng'ateekamu obuyimba kayimba obuyimba obulumya nga jjaakoona kakondo mbu naye yakayingira kumbe obwedda tuli naye mu nju naye twawulira ne beesootinga ne boogera ne biggwa umbe maama byamusigala ku mutima. Taata mutuufu yali ajooga yali alimu akamanyiiro saawa 8 naye maama teyaddamu kunoba. Maama yabaza. Maama yazimba ennyumba ewaabwe mu ttawuni wakati. Mu ttawuni maama we yazimba nga taata waffe oyo alinawo poloti emufeesingiddemu ddala bweti. Taata we yayitanga ng'agenda mu katale okitegeera naye taata teyamanyaako nti eyo ennyumba eri awo ya mukazi we. Maama yazimba ennyumba neggwa. Maama yanoba ayingira mu maka ge. Bannange ekintu ekyo kyaluma taata. Mutuufu teyakimanya byonna bye yakola oba yali alowooza ki mbutuufu. Yanoba ayingira mu maka ge. Yanoba 210 n'anoba n'avaayo mpaka kati. Taata yayogera ebigambo nga bw'atagenda kumuzza agenda kuwasa ekiwala ekito era yabawasa yawasaawo bonna naye abo bonna tewali n'omu yazaalawo. Abamubbanga ne bamubba abamulimbye embuto naye oba yali anoonya kiddala ng'abazzukulu b'alina nabo n'abazzukulu bazadde n'abaana b'abazzukulu nabo bazadde naye ng'akyanoonya baana akyazaala. Munnange emyaka ne giyita taata teyeetonda senga yali yajja wali mu kusooka wali ne yeetondera maama. Osanga maama yandizeeyo naye taata teyeetonda. Taata yawalana maama. Taata yayogerera maama ekyalo kiramba. Taata yawasa yawona butafuna siriimu. Taata yawasa nga bwawonye omukadde bwagenda okuwasa abato. Yawasa naye nga bonna bamubba bubbi ssente. Kati nzizeeyo wano eyo ewa taata nja kuddayo. Nze nvaayo 28 nkomawo eno ewaffe nze mu P5 nga maama njogeredde ebigambo bingi ebyo byonna ebigambo nabiteeka mu bwongo naye neeteekamu ekigambo kino nti njagala nswaza omukyalo ono ku bigambo byanjogeredde. Njagala nswaza omukyalo oyo. Nensoma P5 P6 era nga nene wakasi birungi entalo taata baneta Mr. Sozi taata wange alina obuze. Taata wange tabeereka naye. Taata yatukubanga kibooko bwe baafunanga obutakkaanya ne maama ayagala mubeere ku sayidi ye. Bw'abatuma omirimu ne maama n'abatuma ng'ayagala mikole gigye enja maama muleme gikola. Kalina naffe nga batuzanyisa katemba mu ebyo ebyabwe twabeerangawo kuba maama wange yali musomesa nga yasomako n'obusawo. Era nga abamu bamuyita musawo abalala musomesa ng'atunda n'eddagala ng'era abasinga balinona waka like Panado bano basiriimu bano byaki kati n'ayingira ne bino abasawo ba VHT bakyaliyo bannange. Babe bagabira obugaali maama bamuwa akagaali nze nakavuga ne nkamalawo. Navugako eggaali Mr. Sozi eggaali yankuba kaserengeto. Kana akakungu k'eggaali ako nga tekalina kisotta ne kanfumita wansi wa kabina ne nkasikayo ne kagirako essavu naye saayogera nenyiganga nzekka ne mponera enkovu ngiyina wansi wa kabina kaggaali. Mr. Sozi nali mulalu
nti nina enkovu endala wano ku mumwa bane yemwe nansonyiwa nyiza okuba mbigattagatta nali nkuba ffene mu nkonge kati mwaba n'ennaku zino enkonge temunyumiddwa ku ffene wa nkonge temumanyi bwawooma nali nkuba ffene w'omu nkonge ffene yayita mu nkonge bw'ati ku force gye nnakozesa nange n'empitako enkonge yafulumira mu kamwa tolaba nti Katonda yanjagala osanga nandikubyeko liiso ku nkonge omumwa gwakwatira mu nkonge bwe guti omusaayi ne gutiiriika ku ssomero twalinako eddwaliro nga neefuna eddagala neneenaaza omusaayi nga gutiiriika enkonge nagisika mu kamwa bwenti lwenzijukira obulumi obwo nenzijukira nti Katonda yantaasa kati bwe naddayo ewaka yali sizoni za miyembe nembalima mbu mbadde ndi omuyembe nga ngusalidde ku mumwa bwenti nenneesala nga saagala babuulira mwaba n'ennaku nga temunyumiddwa kyalo ekyalo kyanyumanga twakubanga ffene w'emu nkonge twalumanga ffene w'amannyo amannyo enuma gyonna negisaabaana amasanda twepenanga banange twazannyanga netuzannya emyeso sonko n'ebyo ennaku zino tebabimanyi munnaaye twabuukanga obuguwa obuto bunyuma komyeweene ewaffe nsome P5 P6 talo zaalingawo ewaka baabalanga mu kuyomba nze nkubulire Mr. Sozi koze tuuka wano gasera kale ebbanga linabeerako ewaka nti ndabe taata saamulabako mbu oba agulira maama lugoye eyo maama bye byamuyombyanga nga yeyeerabirira yeyeegulira akazigo yeyeegulira yeyeesirisizanga enviiri maama yali akola byonna abyegulira olunaku taata okumanya ndujjukira taata yajja e Kampala yajja ne ka handbag bannange maama yasanyuka kolo nalaba kusanyu lya maama kalino katidi ka handbag nga katidi si handbag nnene naye maama yasanyuka maama yakwatanga ka handbag yayogererako obugambo buno wammanga taata nalabye akasawo n'omukyala gwe nalabye akutta akasawo tekanyumira naawe nenjagala nkakuleetereko twali na mufumbiro kiro naawe kajja gendera ku gomesi yeeri mama nakuba amabibi ku ttaka mama nakuba amabibi ku ttaka neyeebaza naye taata yali mukambe Mr. Sozi taata yatukuba yayinanga omuzenga bozzi omusanga emisana akuba kiro nga takukuba misana akulinda kiro kati nga kyetukola twambala engoye za maama zonna ne tuzimalayo nga twesabika maama yayinanga engoye ani Sister Rita yanyumiza maama we nenzijukira maama wange nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Yayinanga engoye ze nga ezirima ziba zirima, ezigenda mu katawuni ziba za mu katawuni, ng'ayina ebitengi bye bannange ebiseera bya nniigiina ebyo. Abaatonanga engoye baatonanga abaatonanga ebitengi ebinaijeeriya. Banaye abakyala bedda abatayambala ku kinaijeeriya
ng'omukyala ayambala ekinigeria maama byonna yabiinanga naye nga munaye azitereka n'omugale maama engoye zigenda akaddiira mu keesi twalwangawo omunafu omuyita maama mukyala twamuyitanga mukyala Seya kati abantu abasinga taata waffe bamuyita Seya nti taata omubuuliza oba ku mitala emeka kati ne maama tumuyitanga mukyala Seya era nga ne taata waffe tumuyita Seya kizibu nnyo omuyita taata oluusi nga tumuyita Naalongo naye nga abalongo abo si bamaama be bali bakulu baffe era abantu abasinga balowooza maama yabazaala naye nga si baana ba maama. Maama wange yayambalanga n'anyuma ndowooza nga ne taata amwegombesa nga maama wange yali amanyikiddwa akatava Kampala aho bonna ba MP bewaffe nga maama nga teri mikolo gye bala ku kyalo nga maama nga tugambe nga ye mukyala eyaliko eyasoma buli projekiti ya gavumenti nga etuukira ku maama bino byakugaba mwanyi bannadi abeerangawo bayombanga entalo zaalinga nnyingi ewaka kuba taata waffe si mwangu taata waffe awaayiriza taata waffe asala ekigambo taata waffe yali akuba nga maama bw'akola akasente ke kakukukulira nga oli omusajja alina olumanyo n'omaama yasimako ekinaabiro n'asiba sente mu kaveera n'atuuzaawo ejjinja era omusajja yaziraba n'azijjayo taata waffe kyekika ky'amasajja kasajja katidi be bano abasajja abadaayinga enviiri taata waffe ye muntu ayambala engoye empale ayambala fukkuuta tayambala mpale emalayo eri wansi ayambala fukkuuta amasaati ayambala bimulimuli saati ziri awo ng'ez'abavubuka takula era n'omufunako obuzibu kumugamba bukulu awo mujja kuvaawo bubi nnyo. Taata wange yaggaliranga bakulu bange ebweru naye nga bali mu luggya omanyi ewaka abaana abavubuka bangi kati nga ne ku kitundu kuliko abavubuka kati nga abavubuka abasinga bakuŋŋaanira waka ne banyumya mu luggya ne banyumya kati nga taata abagenda n'abagamba muyingire bali n'abasibira wabweru bakulu bange ne bajja ne bakunkona taata n'agaana obagula naye nga sigamba nti babadde wala nga bali awo ebyo byonna twakulanga tubiraba. Taata waffe si ye muntu aweerera tamanyi we basasula school fees w'abaana nedda naye ng'ate muguzi wa mmwanyi musuubuzi ewaffe tuli balimi ba mmwanyi ebulemeezi naye tamanyi nti basasula fees lwakuba nti nze namwinamu omukisa yanjagala bambi nti nze yansasuliranga fees ebbanga lye nabeera ewaka nti nze buli mwaka yanguliranga uniform ng'angulira bufeya ndiravule kabuvubuka awo ebbeere likuze mmeze mbalabe ng'angulira bufeya ndiravule mutuufu yanjagala mu baana b'ewaka bonna taata yanjagala naye alina ebintu bye yakolanga bye twakolanga tulaba. Nze muto wange anzirako Mr. Sozi yava ku kusoma nga tayambadde ku uniform nga tafunye ku lipooti ku ssomero naye twalyanga enva yazigula Christmas taata yatuguliranga engoye like emwanyi z'ewaka zonna zaalinga zaffe abaana buli z'onoga zonna ate nga tuziguza ye nga tuzinoga ne tuzipima n'atuwaamu ssente Christmas nga tulina okugula engoye awo yatulabirira twalyanga naye yayinanga obuzeezeze Mr. Sozi taata waffe alina olugambo taata waffe atema ekigambo tanywa mwenge talina kitamiiza kyakozesa naye oli omusajja alina ebigambo singa yali mukazi ndooza singa baabimutozaamu dda twabeerawo n'ensoma ne mala P7 era maama yagamba kimuka abaana bange kabaveemu saawa yonna ngenda yalinanga emize mingi nzijukira mu P7 yali aganye maama okuddamu okusomesa namugamba alondako okubeera wano okusomesa oba okubeera wano maama yalondawo okusomesa maama n'agenda naye yanoba engoye yazireka kati ng'asola wa mukwano gwe nga ajja ku makya ewaka n'akyusa engoye kati kobe yajja nga mwendi mu nju n'amwoza tusomye konze batugambye school fees biki maama n'azimpa kati taata saamugamba
kati ndowooza kyatwala ekyo wiiki nga 3 then ne beesooti nga maama nadda. Kati taata engeri gy'ataali muweereze namusabanga ssente nemusaba ssente nga tazimpa. Kati zino maama ze yampa ku ssomero saaziwaayo ne ŋŋamba kandyeko kandi ku school fees ono taata bw'anampa nga nzijuzaawo. Kati kye ssaamanya nti bwe baddiŋŋana maama yagamba taata nti yansasuliddeko ekitundu. Zino endala engeri ke nalindidde nziriddeko okuba bali tebansasulidde emmere ku ssomero. Nazitereka nalyako ndowooza 5,000 esebe ebiri gyedda okulyako 5 nga buli lunaku olyako 5. Edda bunnamungodi buna bwalinga bwa 10 buna mupaani buna bwa 10 muwogo buna bwa 10. Mr. Sozi sente ezo balance yafikkawo nali muterese mu keesi nali mu K7 kati nga mpulani nze taata bwanampa nyongerezeeko munange twali tusomolwa Saturday. Ku Saturday kati yali Friday kiro nkola omuwaka wange Saturday ngenda ku ssomero sente Friday nzikeberanga mweziri kumbe waliwo sister wange nanzirako azirabye. Mr. Sozi okera kumacha ku Saturday nga sente mweziri ozazakeesa mu seti. Maro kunaaba nvuddeyo mu nnimiro sawa nga nnya maro kunaaba ngenda ku ssomero kebera ku sente nga teziriimu. Ewaka bamanyi naziwaayo gambuguma nakaaba nalaajana maama lwakitegeera nti sente saaziwaayo nambuuza endala zirwa ne magana nasasulako ekitundu. Taata nadda ne bandoopa taata yambabika emiggo nanoonya ekisenge kyonna nakunkumula buli lugoye sente zaabula. Nangamba anoonya agenda okuweerera nze sikyaddamu zikuwa sente zange gyoli ezo yali azimpadde. Sajja yayomba era teyazimpa Mr. Sozi. Bangoba ku lunaku lwa briefing Mr. Sozi nga bagala 0 balance. Nenzira ewaka taata yali alimye ennyaanya nga nnene bana ennyaanya ziringa zaabala ennyaanya nga nnene. Nenziba ennyaanya ze 4 nenzitwalira ekyemu ne mugamba nzikiriza nkola ebibuuzo. Munaye nanzikiriza kolo lwe tutandika ebibuuzo ekyemu lwe yagwa ku accident. Nze nasoma ne bantwala mu kisulo nga tebawaddeeyo wadde 10 nga nsula ku ssomero ekyeggulo nkirya waka. Ekyeggulo nga nkirya waka ng'ata essomero teryali lyawala nnyo. Natambula neva ku ssomero nenzije waka nendi ekyeggulo nentambula nenzira ku ssomero nga bwentyo bwenkola. Machanga bajja n'amawolu gange abava ewaka banga bandeetera amawolu gange. Nalinako engeri ya favor time yatuuka nga tugenda kuzituwa saasasulako tuwa oba madamu kulabako ndiddamu nenkulabako ku nsi kuno twalina madamu nga bamuyita kulabako. Madam oyo yanjagala Mr. Sozi yansasulira tuwa nangamba ogenda kunnimira mu kalimiro kange. Naye twava ku tuwa twamudoobya yatusasulira abaana 3 ewaka ne bampa 15,000 ez'okulya ne tugenda mu zoo. Simanyi oba ndiddamu nendaba ku madamu oyo bannange yatusasulira bambi naye twamulumya okumulimira. Tugamba mu nnimiro mu nnimiro yange twamulumya. Munaye Mr. Sozi nga tukola ebibuuzo yuneebu nga tumala tudde ewaka. Nalina boyfriend nalina ababoyfriend baali bankwana. Nalina ababoyfriend nga bangi nga bankwana naye nga sibaagala kale si baboyfriend baali bankwana naye nalina mukiri. Sigenda amanyi we tuba tukula tulina ebintu bye twagala. Nali saagala fumbirwa ku kitundu waffe. Nalina amateeka gange Mr. Sozi. Amateeka nga saagala fumbira ku kitundu waffe. Nga saagala musajja Muganda. Njagala omusajja muzungu oba munyankole. Bane nga njagala tribe y'abanyankole. Naye wano we nali nkula waliyo omusajja yali yansibako ssente
ewaka eyo. Omusajja yali yansibako ssente ng'ebintu babirya nga yali munyankole ng'amatabanywa ga bwereere ewaffe ewaka nga ankulirize abeerewo nga nninze ekitegeera nsibeko era ewaka baabirya. Naye kati nakula, naye mune oli omusajja takula. Nakati bwe namulaba nga nkola nakati bwali kati yali mulungi, kati nga neegomba ofumbirwa abanyankole naye nga siiye. Kitegeera munnange bankwananga kuba nali kiwala ekinyirira, ekiwala ekinene ekirabika obulungi ewaka nga bakayita kattiro, naye nali neematira ate nali ntya taata, ate nali ntya siriimu nga ndi okufuna embuto. Kati omuvubuka gwe eyanzijjako gooti yange sinza kunyumiza lunaku bwe lwali, sikijjukira na mu bwongo nti bwakyali bwe kiti. Ebyo bye bagamba simanyi fasiti simanyi bikoze bitya, tebiriiyo. Anyway, ababikkiririzaamu gye bali, naye nze tekyakola ku nze. Twalwana namala n'agijjako. Sinza na kujjukira kyaki kyaliwo, kyali kifaanana kitya nti oba nawulira ku bulumi kati amperekera nzize ewaka. Aba yakansiibula nti kankukomye wano ntambulako akagere kati nga sigwa ku taata. Maama ava okugaba embuzi bagikutudde asanga taata. Wotujja okutandikira ekitundu ekyokubiri. Sister ayogedde ku nsonga za ffene, naye ate banne wali ne fujjo, wali wansasagge nnyo, wali wamutawaana. Omwana ow'obuwala nawangaalira ku kyalo kwe twali ne fujjo, naye si mu bawala. Bwayogedde ku bulamu obwo ne mbujjukira ebika bya ffene twalinamu awo. Sibyerabidde nno, walinawo serebera, waliwo ffene gwe twalinanga, naye waliwo ffene ataali ku kyalo ng'ali mu maka gamu. Ffene oyo bwe yayengeranga munda ng'abawa papo. Kakati naye ng'aliwo abaneiba. Baneiba balina ekibanja kinene naye ng'ate tebaabangawo bangi, baabangawo batono ate bonna bakulu, ffe tuli buto. Ekibanja nga n'olumu esides eyo tebagendayo. Naye ssebo baalina omuwala. Omuwala oli yalina olugezigezi ate nampita kojja. Bannange yalina olugezigezi. Erinnya sijja dyogera. Bannange yalina olugezigezi. Kakati ng'amanyi okujja ewaffe, bwe mba mwalidde ffene mumanyi bwe mba mwatadde ebisasala kasasiro. Ng'ajja yenyumiikiriza emboozi bw'azanyiikiriza ku bisasala ne walina olugezigezi mukazi gwe. Ne bwe walwawo okufumbirwa. Ate ebyo njogedde byaki. Bannange bw'ayenyumiriza bwe yeesambya ebisasala bw'ati kati agenda okiranga kya papo. Wana ffene si afana ng'atandikira nangabe. Bwe ntandika banyumiza emboozi ya ffene. Kanyumyemu yokka. Twalinanga omuze, kati nze saalina biguruupu. Nayina omuze nti ebintu byange nabikolanga ogwo. Lwaki? Nabanga seesiga bantu baana bannange. Mukola ddiiru oli n'agenda agiyiwa, kati nakolanga ate ndowooza nena n'enkola mu bintu ebyenjawulo. Nina engeri gye nvuga ekintu ogwo. Saagala kunyiigira muntu, saagala kwekwasa muntu, njagala neekwasa enze nzekka. Kyantawaanya nnyo emabega eyo ne bekinga, but there is a way you do your things alone. Nakola ezo saagala genda yeeyo. Naye kyantawaanya, naye nkugamba kiviira ddala mu buto. I trusted no one nga njagala kukola bintu byange. Genda ku ffene n'olyoka owalampa ffene n'otuuka bulungi n'okifuna ekyengedde, kati n'okikwata hando yakyo, omukonda gwakyo oguba mukonda, n'oguteeka mu kamooti n'otandika okukkirira n'effene paka wansi. Kakati sijja kale twamitanga kebbi kalinya abasomerako ekabulasoke bwe njogera kebbi wai kankomaawo. Kakati one day kyenzukira omuti ogwo waaliwo ebikata nga ngenda bulungi mpalampa. I strongly believe nti we nawalampira ffene oyo tewaaliwo omuntu, oba bwe yandaba yali akava saamanya. Munnange
Remi ogenda kujja ng'ontikkirako otunnyo babura bino bikoma wano nkusange ku street onsange ku church onsange ku mbaga onzijukize bino nja kuzimula nkwambuse nkukkirize nkuyiteko ngende ng'atakumanyi bikoma wano. What happens on Sozimo channel stays here. Kakati ngina mpalampa fene bayinanga fene awoma by the way. Obola kuba nti twali nga tetutera mulya ate ng'ofe twamumanyira I don't know. Nga mpalampa fene bulungi mala okukinoga nzikirira. Kakati mba ntuuka ku ttabi usually obulusi bwatuukanga n'osituka ku ttabi eri awansi kati nga bwe waliwo ebikata nga nina ekibalo nti fene oyo kati omukwata n'omukasuka bw'omukasukawo n'okakasa nti aguddewo yeesimbye takola noise nnyo ng'oli aguddewo ng'akubyewo kibuto pa buli omu n'awulira nti waliwo ekigudde kati ng'omusuulawo omuyimirizza kati ate bwe nabanga mubaze n'agwa ku kikata kwennyini jjukira ekikata kibeera kijja muwanirira wakinyigira bw'ati kiina engeri ekimira sound oba nali nabijjawa naye nali nkimanyi. Kakati ntuuka mu ango wemmanyidde awo nti kati wano seetaaga nakukka nakyo just ngenda kisuula kigwe ku kikata mpulira eddoboozi nze bampitanga nnyo Musa ani oyo angwira mu ffene yayitanga lumu n'asirika kati bwe mmagamaga nga simulaba naddamu n'ayita Musa ngenda okumwetegereza nga yina nnyini ffene gwe ulira sebo Kazende boy bwe yameketerako obugege mu statement eyisaamu amaaso enjavuna Musa twali ba church. I was born an Adventist era siri mu church kubanga nazaalibwamu. It's what I believe and I strongly believe that. Naye yali wa church. Musa okimanyi nti mwoyo wa Mukama yakuzibya amaaso n'otasobola kundaba. Oh my God, that statement is just new. It sounds new as if I just had it yesterday. Okimanyi nti malaika mwoyo malaika wa Mukama yakuzibya amaaso n'otasobola kundaba. Kakati nensooka mbigatta ate yali musomesa nga kuba yakubanga nnyo muno mu ngalo teyakubanga kabina mu ngalo wano nga wakkubira. Oyo mumulambe nnyo KBY kuba ndi munyumyako nnyo munnange nga nsooka nyimirira saanyega nga ngamba kakati wano nkoze ntya nzigwemu ankube fene mukutte tannagwa nga ne kati statafa kyenda msajja statement eyo yantuulamu okimanyi nti oba malayika oba mwoyo malayika wa Mukama ekuzibya amaaso n'otasobola kundaba ate kubanga yali akava nalisobola butamulaba nga ngamba kale kati twali tumanyi okulako ku firimu awo Schwarzenegger John Rambo siya nga nina okuyingiza awo ekifirimu kakati nga ngenda mubaza nga ngamba ngenda mukanga wanaddira engulu nga mmaze lwaki sitandikira n'ekitundu ekyokubiri ekya tonyiiga kammaleyo emboozi munnange nga mubaza bulungi mu direction mwali kati yali ayimiridde bw'ati anfeesinze nga nkwata ffene bwe nti muwanirira bulungi nga mbaza ne mulowoozesa nti bwembuuka ngenda gwira ye wrestling ngenda kubuuka nga ngwa direction mwali nenze nali mbaze nti sigenda mutuukako mukwano nga mbala mu mutima 1 2 3 nga mbuuka ndowooza mu mutima yagamba ne abaana b'ennaku zo tebakyati omwana agenda kunzita nga ndaba yeetegula ekibabu kati mukwetegula okwo nze olwedde nabaza ekibabu naye ndyoka nteekako emisinde ne ffene wange bw'ayogedde emboozi za ffene siyinza kutandika mboozi za ffene kati ne ziggwa. What are you talking about? Abaana ababadde mu bibuga, oh my God, munyumya bintuntu bibanda bya firimu kubba ku midaala mwaganga ne mubazanga ab'amaduuka ezo zi life zammwe ez'ekibuga life y'omukyalo. Oh my
Mai waliako ku school fees. Waliako ku school fees ndoza kino kanchireke kisule. Bobanga waliako ku school fees jangu otunyumize. Mbabulire. School fees walianga ko 10 naye okuzaawo 10. Olukumi ng'olujje ku fees bwoti. Kiri kikemo sitaani geyena. Jangu otunyumize ebyakubaako mwana ttu. School fees watoola ku school. Natoola omutwalo. Bukandula college. Bukos twagitanga Bukosi. Natoola omutwalo ku fees. Lwaki kino sikitereka basooke batunyumiza abalala. Tugenda kutandikira n'ekitundu ekyokubiri. Sitoola eno giwa obudde ya mpola mpola naye ng'enyuma okuwuliriza. Mukama nsaba akunsaasirire. Twogedde bino byonna tosese. Oli obusungu wena olaba kati ono yeeyogeza ki mukwano gwange sinze nina obuzibu. Olina ebikusoomooza. I can understand. Bikuzoganya left right center relationship yo gwe lwaki mbyogera obimanye bikusomooza kati oli obo yagala osange boogera ki nawo kenyine tomanyi kyoyagala oscrolling bwoti kyoba osanga mukwano olabye n'ebizibu ebyo nenjala kutegeeza nti Mukama afaayo. Olaba twogedde ne bino bina byowulidde towuliddemu kikusesa towuliddemu kiri interesting bannanga olina ennaku. Lwaki tokkiriza ne tusabira kisabira ekizibu ekyo. Katonda omulungi ow'ekisa ogulumiziweera obw'ekitiibwa kabaka. Saasira ffe abaana b'abantu abazaalidwa mu kibi mwe tutambulira mwe tulowooleza emisana n'ekiro tutukuze n'omusaayi gwa Yesu. Tukwebaza olwabo bowadde essanyu bowanguzza okusaba kwabwe n'okuddamu okuyaayana kwabwe n'okutuukako. Twagala okuleeta mu ngeri enjawulo omwana w'oyo asiriikiridde bw'ati ng'agamba oba ategedde atya gw'obimanye ebimusoomooza. Akoledde abalala ebyekisa awanguzza abalala asanyusizza abalala asesezza abalala. Muleetere kaseko muleetere ku mirembe muleetere ku kwesiima atambula nga yeewundaganya yabimanyi naawe obimanyi. Musisinkane ng'omwana okula musisinkanye ng'omusumulula mu busibo obwo musisinkane ng'omuwa ansa mu bibuuzo ebyo mu confusion eyo muwe direction. Omuggulirewo enzigi z'atunuulira nga zizimbye kuli amakufulu Katonda ffe oggulewo enzigi ezo afune emirembe. Alijjukira ebigambo bino alijjukira akaseera kano nti olunaku lumu byawulikanga ebyokusaaga naye omusumuludde omuwanguzza. Weebale kubanga owulira okusaba kwaffe. Obere Katonda ffe tubeere abaana be wenyumirizaamu leero ne bulijjo emirembe egitaggwaawo mu linnya erya Yesu and we all say amen. See you.